Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nnyongera okutegeeza gw'atanaba kubanga osubscribinga ntikkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade aka notification kakuyambako kubeera ng'ate obeera omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tukuleetedde ensonga yonna mu mawulire ge nkuleetedde olunaku olwaleero ozzenga owulira amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces agatwalibwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan mu kibuga ekimanyiddwa nga Juba nti ku mission ey'okukuuma emirembe okusinziira ku bo kye bagamba. Reports ezibadde ziva sayidi eyo ozzenga oziwulira gwa zaagoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo kwe tubadde tusinziira okulaba ng'ate tukutuusaako ebigenda mu maaso naddala ebyo ebiva mu ggwanga erya South Sudan n'amawanga amalala amagye g'eggwanga gye gaatwalibwa olunaku olwajjo mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda baakabatemye we twogerera nga bino nno ate nabyo byongedde okuba nga bitiisa naddala munnayuganda abadde ng'agoberera. Amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces beetaaga obuwumbi 39 n'obukadde 10 eza ssente eza Uganda nga zino nno zaaki mbu operation ey'okukuuma emirembe mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan. Kakati wano bannayuganda ebibuuzo bingi nnyo bitandise okuba nga bijja era ku mmeeza ey'omukutu guno gwa Red Zone TV, naye maaso awo nja kuba nga ate mbikuleetera wabula kati nkuleetedde updates newankubadde ng'abamu ku bakulembeze ab'enjawulo naddala ababaka ba paalamenti abavunaanyizibwa ku bino bangi bavuddeyo nga bawakanya. Ekisooka baavaayo ne bategeeza nti n'okutegeeza obutegeeza paalamenti nti bannange Uganda egenda kutwala oba yatutte dda amagye mu ggwanga erya South Sudan. Bino baasooka ne babyegaana, byasooka ne bibeera nga bya mumbu, byasooka ne bigaana okuvaayo eggwanga ne batalitegeeza, embeera n'ebeera nga yali yakubeera nga abantu babifuna okuva ku social media platforms ez'enjawulo. Era amagye mu kusooka gasooka ne geegaana nti ffe tetundaba kubanga tutwala abantu bonna oba abalwanyi baffe mu ggwanga erya South Sudan. Olutalo lugenda maaso mu ggwanga eryo nzize ŋŋandukuwa gwagoberera omukutu gwaffe guli omulala oba ng'obadde otugoberera byenjogerako bitegeera bulungi nnyo. Kaakati we twogerera kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya South Sudan. Olutalo lugenda maaso mu South Sudan lulimu badinka n'abamawanga amalala omuli abanwere n'abalala. Kyokka gavumenti y'eggwanga erya Uganda yasindika amagye mu ggwanga eryo mu kusooka nga tebategeezezza paalamenti. Kakati nno owuliriza ate ekyabaddewo oluvannyuma lw'obukiiko obw'enjawulo okutuula naddala ku nsonga z'ebyensimbi. Akakiiko ejje ery'eggwanga erya Uganda nga liyita mu kakiiko kaabwe, wuliriza, basabye eggwanga lya Uganda oba gavumenti naddala minisitule y'ebyensimbi babawe obuwumbi 39 n'obukadde 10 bagende bakuuma emirembe mu ggwanga erya South Sudan. Naye jjukira nkugambye already gye bali batugambye nti UPDF requests 39.1 billion Ugandan shillings for South Sudan peacekeeping operation. Bano ze basabye obuwumbi 39 n'obukadde 10 okugenda okukuuma emirembe mu ggwanga erya South Sudan. The Uganda People's Defence Forces has requested additional funding of 39.1 billion Ugandan shillings to facilitate the recently launched peacekeeping operation in South Sudan. Ejje ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces basabye era baagala baweebwe oba ssente zino nga zivuddewa wabula baategeezezza paalamenti baasabye baweebwe obuwumbi 39 n'obukadde 10 ssente z'eggwanga erya Uganda. Ssente zino baagala zibaweebwe ku operation gye bagamba nti bagenda mu maaso nakubeera nga bakuuma emirembe mu ggwanga erya South Sudan. Naye nkugambye bino bigenza okujja ku mmeeza yaffe wano oba amawulire gano gagenza okufuluma nga paalamenti tebaasooka kugitegeeza ng'olredde amagye g'eggwanga erya Uganda olredde mu South Sudan gyegali. The request was tabled before the Parliamentary Committee on Defence and Veteran Affairs by the Ministry of Defence today. Kakati n'owuliriza okusaba kuno kukoleddwa era okusaba kuno bakutadde ku mmeeza ey'akakiiko oba komiti evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda n'abaazirwanako, Parliamentary Committee on Defence and Veteran Affairs. Era nga minisita w'ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga yaleese ekiteeso kino n'ategeeza nti bannange twagala paalamenti etuyisize obuwumbi 39 n'obukadde 10 eza ssente eza Uganda. Ojja kunnyambako ozikubiseemu awo we ziba za $, ziba ssente mmeka abakulu ze basabye. Bagamba twagala obuwumbi 39 n'obukadde 10 butuyambeko okugenda mu ggwanga erya South Sudan olwedde gye twagenda edda tubeere nga tukuuma emirembe mu ggwanga eryo, kubanga bwe tutakuuma mirembe mu ggwanga erya South Sudan naffe tuyinza obutaba na mirembe. Kati gwali mu comment section ndagala ombuulire tusaanidde okukuuma emirembe mu South Sudan already tugirina oba ebiralo jabisa mu comment section gye tugenda okwesanga. Wabula nga nkyakutegeeza ku nsonga eno yennyini okusinziira kubamu ababaka ba paalamenti baavumiridde ekikolwa kino ekyamagye g'eggwanga erya UPDF okubanga gaatwalibwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan nga tebabategeezezza kyokka nga n'ebifaayo jjukire mabegakaawo waliwo envuuvuumo
njaziyita nvuuvuumu kubanga sinnagakakasa era ensonga lwaki sinnaba kubanga nga kuleetera mbu wandibanga waliwo egimu ku mirambo egy'ababadde ab'amagye ab'eggwanga erya Uganda abayinza okubanga baakubiddwa naye nkugambye nfuna bulungi ago sinnagakakasa gakyali gambu okusinziira ku sources zetulina ne kamera zaffe zetulina mu ggwanga erya South Sudan mu kibuga Juba tebannaba kubeera nga bagatuwa bwe banaagatuwa ago nja gakuwa wabula okusinziira ku mubaka akiikirira Kira municipality ono agenda okusikirwa George Musisi amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujjunganda kati kuba we twogerera yakiikirira Kira municipality yayimiridde mu maaso ga parliament olunaku olwajjo gwe yatugoberedde n'ategeeza sipiika n'amugamba bannange tukooye okubeera nga n'ebiva mu ggwanga erya South Sudan gye mwatugamba nti mwatwala amagye gaffe temubitugamba officially ejje ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces tebalipootinga biki bigenda mu maaso ku baana baffe biwulira ku mitimbagano egy'enjawulo biwulira ku mikutu egimu nga Red Zone TV kwe tutegeerera nti waliyo ne munnamagye eyafiira mu lutalo oba yakubwa amasasi ne bamuddusa ennakasero n'ebirala ebifaanana bwe bityo kakati omukulu yategeezezza twagala mubeere nga musobola otubuulira nga tetubijja bujja ku media platforms ez'enjawulo ne batugamba Kira Municipality MP Ibrahim Ssemujjunganda has called on the parliament leadership to urgently facilitate a government briefing on Uganda's military involvement in the ongoing wars in the Democratic Republic of Congo and South Sudan. Omukulu Ssemujjunganda akiikirira abantu ba Kira municipality yasabye speaker wa parliament era nategeeza nti obukulembeze bwa parliament ba parliamentary commission mutegeke era muteeketeeke mu bwangu ddala meeting oba briefing egenda okubanga etuulibwa ebeeremu akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda ebeeremu aba UPDF n'ebirala byonna twagala tumanye biki ebigenda mu maaso mutubuulire ebigenda mu maaso ku lutalo lugenda mu maaso mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo wamu n'ebigenda mu maaso mu lutalo luli mu ggwanga erya South Sudan kubanga tuwulira buwulize temutugamba officially tuwulira nti tulinayo amagye olumu tuba tuli awo tugenda okuwulira nti amagye g'eggwanga erya Uganda baakubiddwa kaakati mulinda ki twagala mutuuze meeting mbeere nga mutubuulira ono yategeezezza twetaaga kye tuyita official updates ku magye g'eggwanga erya Uganda operations ze bali mu kukola ezimanyiddwa n'ezitamanyiddwa mu ggwanga erya South Sudan n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga tuwulira biwulire nti mwatwalayo amagye bwe bityo embeera bweri era yabunkenke nnyo nga bwe nakugambye nti waliwo amawulire agava mu ggwanga erya South Sudan agatugamba nti waliwo amagye g'eggwanga erya Uganda abagambibwa okuba nti battiddwa mu lutalo wabula sinnagakakasa bwe naamala ogakakasa ku guno omukutu kwennyini kwogenda okubeera ng'ate obifunira byonna n'ebisingako kaawo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp